Akasattiro ku kyalo ekiboga omuvubuka eyafa n'aziikibwa emyezi 6 yeewuunyisizza abantu waakomyewo ewaabwe nga mulamu kkete era abantu balabiddwako nga babunye empawo abalala nga bali mu kwekuba obwama nga bagamba tekisoboka omuntu gwe twaziika emyezi 6 akomawo atya nga mulamu abamu balabiddwako nga batuuse ne ku malaalo bwe baamuziika balabe oba waliwo eyagasimayo abalala nga bagamba bandibanga baziikamu omuntu omulala atalina kuziikibwawo abalala bagamba nti kyewuunyo kya Mukama Katonda yandibanga Katonda yamuyitayo mu bafu n'amuzuukusa okuva mu ntaana n'amukomyawo olw'ensonga yali tannamaliriza byakola oba yali tannaba kumala byayina kukolera Mukama Katonda. Tugenda laba akatambi kaneeno tukekkaanye bulungi nnyo igwe naawe ombuulire kisoboka omuntu okufa n'amala mu ntaana emyezi 6 ate n'amala n'azuukira gwe wali olabyeko ku muntu afa n'azuukira nze nno nali mulabyeko maaso ku maaso ewaka ewaffe ku kyalo gye bazaala maama wange waliwo omwana omuto eyafa n'amala olunaku lulamba n'okumuzinga ne bamuzinga baali bamuteeka mu keesi omwana oyo n'atandika okukaaba yali nno mwana nga myaka 10 era ebiseera ebyo nali nkyali muto naye munnange ebintu byewuunyisa ye teyaziikibwa naye kinneewuunyisizza ono okuba nti ne mu ntaana ye yatuukayo n'amalayo emyezi 6 ate n'avaayo tugendako mu katambi ate era tubeere nga tukomawo naawe anaakalaba otuwe ku ndowoozayo naye nga tetunnaba kateekayo osubscribinze bw'oba tonaba subscribinga akatambi kagenda kuyitako subscribinga okwate kade video zonna zenteekayo zikutuukeko bulungi ate era okomentinge twakuziika ni kabuli yerina wankonge era abantu bonabona nti oli kubona beekunze baidi bati oli mulambera bagikujja mutya baidi nti olimpe ako nno ke katambi ka mwana mulenzi ng'akomyewo ewaabwe abantu bonna ne beesomba ne bagamba kino kitalo tebakirabangako era nga bineeno bibadde ekibuga abantu essaawa zino bali mu kwogera ku ekyo kyokka eky'omwana mulenzi okufa ate n'azuukira abalala nga bagamba kiyinza okuba tekisoboka nga mu ntaana temuli muntu era baagala kugisima bamanye baziika muntu oba nedda yafa oba teyafa kyekigenda mu maaso nze nga Adita sikayanya nnyo bintu bya Mukama Katonda Katonda ayina ebintu byakola ayina amaanyi tomanya kisobola okubaawo newe kiba kyabaawo entaana eyo yagivaamu atya n'ava mu keesi jjukira omuntu waafa bamuzinga ne bamuteekamu engoye zonna ne bamuteekako amasuuka ne bamuteekako embugo ne bazinga ne bateeka mu keesi eyo ne bagibamu emisumaali yeggale bulungi bwe bamaliriza ne bamuteeka mu ntaana eringa fuuti 6 ne bamala ne bayiwako ne bateekako amabaati kungulu bwe bamaliriza ne bayiwako ettaka ne liggumira bulungi bwe bamaliriza ne basooka bazimba entaana kati ffe twebuuza omulenzi oyo yavaayo atya mu ntaana bwe baba bakakasa nti baamuziika dino we litaba ddogo nakweraguza nga bituufu bannange Katonda abeera n'amaanyi entaana eyo yagivaamu atya neetabeerako yadde n'ekituli n'ekyo nakyo kyebuuzo bino nno byetaaga bakkiriza bokka nga gwokkiriza nnyo mu bintu Katonda byakola bw'oba nga tokkiriza era ekintu bwe kiti toyinza kukikkiriza mpaka nze nga bwe mbabulidde nti nalabako omuntu afa omwana omuto myaka 10 n'afa nadda engulu naye ye yali amaze lunaku lulamba kaŋŋambe nga wanaafa ssaawa 7 ogw'emisana ne bamuzinga n'asulawo ku ssaawa 7 nga baagala omuteeka mu keesi bino abantu bye bajja katumulabeko ne bamulagako feesi bamutaddemu pamba bamutaddemu biki ku ssaawa 7 enkeera nga baagala kumuteeka mu keesi omwana oyo n'atandika okukaaba bwe yakaaba bw'ati baayina kumuzungulula era omwana oyo kitaawe paasita mulamba ku kyalo eyo gye bazaala maama wange
omwana oyo waali mpaka leero naye yasooka n'afunamukko obuvune nga mu ntegeera n'enkula ye n'egenda nga yeetoolako. Eyalina okukula ng'awanvuwa yakulanga dda wansi ng'ayongera kuyimpawa. Eyandibadde ategeerera waggulu yatuuka ekiseera ng'ategeera nga baana bato. Naye olw'okusaba okungi okwegayirira ennyo Mukama Katonda, omwana ono kati ategeera bulungi era ayogera n'okukula akuze. Omulala gwe nnalabako yafa okumala wiiki nnamba, naye ate ye n'asooka n'adda engulu mu wiiki eyo ne kiddamu buto n'abanga era afudde n'atwala wiiki eyo we yaggwako teyadda ngulu, ye yafiirayo. Ekyo nakyo nakirabako. N'endabako era omulala era eyafa okumala wiiki nnamba n'akomawo, oyo naye namulabako. Naye katugambe nti nno abatafudde nga just aba unconscious ng'omuntu w'onoogenda mu kkoma, simanye ebintu bya Katonda bino sibitegeera era bisaana bakkiriza nnyo, naye bwe kiba ng'ekintu ekyo gye kiri bannaye mukkirize nti Mukama w'amaanyi. Bw'oba wali olabyeko ku kintu bwe kityo nkusaba naawe otubulire mu comment section.